Tuviira Aruna mu mukono tukoye. Amaziga ensonyi wa chairman wa NRM oku eyefude na chemalira yekayekomu tukoye na chemalira. Mu kalulu kano tubadde n'abantu abalyake. Sente zajjanga zirina okukola emirimu emituufu naye tebazituusa ku gurawundi. Tuzze wano tulina abahonorable councillors banatera balonda tebafunanga facilitation. Abaguzi b'ekibiina kya NRM batabukidde ssentebe waabwe Hajji Haruna Ssemakula nga bagamba talina kyabayambye okulaba ng'ekibiina kino kifuna obuwanguzi mu disitulikiti y'e Mukono kati kyabaviirako okufiirwa ebifo byonna ebibaka ba palamenti ebitaano nga mu kaseera kano okuggyako ey'okwekkusa yekka ensimbi eziva ku kitebe kya NRM waggulu e Kampala talina na kimu kyabagasseeko nga bagamba olukalulu kwe bagendamu konna badde babawangula buwanguzi ekibiina kya NUP kakana kaseera abaviire. Ajja atulekanira bulekanyizi kubanga sente zonna azibbye azimazeewo atunnyonnyola kagwake kagutonye tulina owangula tugenda wangula tutya nga tasobodde kutukolera ku ground. Batugamba bagenda kuyisa ne bakanaaba katuli kampiso bajja kuyisaamu omuntu kati batugamba ki wawe yasabirako akalulu k'obwa pulezidenti oba KMP konna atuviira Aruna mu mukono naye netulema n'okuwanguzayo MP omulamba ba MPs batano bonna tugabanga bakola ettima mu district tulina mu chairman wa NRM tulina mu RDC tebajja ku muzimbiti kola kikola abantu ba Fraga Bearers. Returning officer mwenna babadde omulabye nga bamutadde ku mudumu gw'emmundu bamuzinze okumala essaawa emu n'ekitundu mu office era ne bakyusa diala forms ze baagala okusobola okufuna obuwanguzi bwabwe. Toyinza kubagamba diala forms tebazikyuse omukulu Haruna Ssemakula yayingiddeyo RDC ne bayingira atali ono RDC wa Mukono naye mubeezi we ne beggalira omwo n'olwekyo oluvannyuma akomyewo n'agamba nti oli ansizizza obululu ataano kati nziraawo era nkayane naabo ku bubbi buli muntu gwamanyi nti buli wamu nawanguddewo mu Mukono mwonna n'abalonzi ekyo kijja kumalamu abalonzi amaanyi. Ffe tuyinza okukkiriza kubanga yenkola gye tulabye nalabyeko obululu obubbe nga babutiikinga nga bajasi be batiikinga bayiwa mu bokisi ekitabangawo luli babbanga ng'oli awo kyakuula bubiri oba busatu naye kati bukwata bukwasa kifuba kati fe butaleetawo wano nsasagge na baana baffe kuggwera mu makomera kuba kubatiya gaasi katusimbule tudde ewaffe mukama abo ababbi obululu ab'omukisa ate ensi eno etuga ekiseera nemanya nti ekituufu kyetaagisa naye nga embeera si ya bubbi kati ng'obuliwo obwo bubbi buyite bwa kkondo kubanga mukazi wattu tuli atakirabye buli bamawulire nti bamuzinze after 1.5 hours batikize baagala okutiikinga obwennakabago obwennakifuma ne Mukono Central Division bakola DRC fomu endala ne bawo bye baagala okuteekamu kwekikulu kibadde kujja mu muyaji avuddemu naye tavudde mu mitoma gya bannamukono mukama batukuume. Hajji Haruna bamulumiriza byonna abyegaanyi n'agamba twali sente ezimu zeyali alidde sente bano ze bamulangira agamba baweereza ba MP bokka bali beesimbye bwe bafuna ku ssente bano bakansala ekufo bya wansi tebamwako ku ssente zaabwe zebawa nagamba kino bamemulumiriza abantu abafuna ssente kuva waggulu bebo bokka ba MP ne chairman LC5 wamu ne meya abalala bonna tewannabaayo bwe baweereza ssente. Tukujjukiza Johnson Myenja Ssennyonga yayawangula ekifo kya ssente wa disitulikiti y'e Mukono yakolumira Hajji Haruna n'amugamba Katonda alimusasula olw'okubanga yeenyigira mu kumuwangulako obuwanguzi bwe yali awangudde mazima n'obwenkanya era tuzzemu ne tukuleetera ebigambo bya Johnson Myenja Ssennyonga ku ebyo bye yakolumira Hajji Haruna Ssemakula ng'agamba Katonda yekka yali musasula ku ebyo byonna byazze akolera abantu b'e Mukono ng'alaba batugomya n'abayisa bubi ddala mukunda kuno kwe tubaddemu ne mukasa kuno okutyagenda mu maaso. Naye balangiira obululu tibeekweka mu ofiisi bibeera bweru buli ayagala okubaako kyagamba omulondesa n'abakibagamba ng'ensi ekola ki eraba naye Mukono babireka munda mu kizimbe mwabazze abakuleiminga obululu mubeera eno nga abalaba TV zino zitulabirako Arsenal ne Man U n'olwekyo tulowooza nti bafulumye ekintu ku lwokubiri emmeeza baziteeke wali ebweru baawule kuba balina security ekola ki emala tubirabye e Kampala tubirabye ewala naye mwe ne mwekweka mu kazimbe munda
kati bano gye bavudde chairman we NRM n'omusirikale we ono muganza omujasi n'abalala baladisa okuyingira bo bayingidde eri beggalidde essaawa emu n'ekitundu n'ogamba gakondo gano naye mukama alina baatwala naye bagagatwala ddi mukama naye agigatwala mukama oligatwala mukama oligatwala kyetusaba ne famire zaabwe nazo zirimanya ti abantu bano bakolimire ng'abantu abo obatutte ne bawulira essanyu eriribeera mu nsi ng'abantu bazina mazina nti bano bayinza okufa bano bayinza okukola bwe bati kubanga okujooga okulifaana bwe kutyo tekukkirizibwa naye komisioni efulumye tebo zonna zibeere bweru wali ku lubalaza lwabwe basome ebintu abantu basobole agenda okubatuukira batuukire ng'ensi ekola ki eraba so si kugayira mu ka ofiisi nga bwe